Jakana Naduli. Ono yafa. That boy was brain. Ndulu za social media. Nze kati junior minzo kunkubirende lumu ne munko sense of it. Nze manyiwe batakwata. Nze junior manya abantu botasola vuba mu government omo no sigala ngo oli mulamu. Era bambeera wano kumpi. Wanda bekunga njogera ku first lady. Have you ever seen me? Tell about junior and Mwasama. Now, mouse closed. Land. If you want to die, coffin is around. But Johnny Sabula, and so is open Sabuzebi Biexiro. Nsabula sebo maze kulaba nsabulachi. Mwebayimbi mmwe tujja kubavuma. Era mubeera wali maloji. Naye waliwo gyotatuuka. Wano isi masinga akyali mulamu. Nduulu, jajja Sabula, jajja Gudu, jajja mulungi, jajja kuba tugende okuba ki? Nze nyinza okuba Airtel nze. Ne musiru. Banyini yosi bamanyi. Wano tuyogera ku makampani. Abali mu government be ba investor. Waneriwo ba investor abogera oluchayini. Kwega yatuule wali. Ayengo oli ku company yokuba. Munsi waliwo ebintu byolaba n'osirika. Sibuli nze joni amanye ebintu bingi. Nesi buli chomanyi nti okyogera. Buli kyayogera ku social media soka weebuuze kiyambani. Kati mbyogedde byennyenda okugera biyambani. Bwe mbyesigaliza nfiirwa ki? Kati oloza abasosobi nti bakukyalo. Nga bakukyalo ki gwe abasosobi nga bakukyalo baawa. Waliwo okukyala kwate jambi ati agenda ateme sobi. Abali ne sobi bakubuulira nti twatwandika okulwana sawa 6 paka sawa 9 nga tedi police ejja. Of course aba police bali walinga beetulidde kati bagende nabo baffe. Mu sentalo z'abayaga police tejja. Owa police alese omwana ewaka. Alese agenda afe naye. Waliwo ebintu byemubuuza. Police yabaddewa kati owa police akole ki? Abayaga basazeewo okulwanagana. Sobi yayina ekibinja kye ne bali nabo bayina ekyabwe. Nze waliwo gye nnyenda ku ttaka n'osanga famire z'amaanyi. Buli omu ayiya amagye naamusooke mwekube. Anaawangula alimanya kooti gye ziri ne ministry.